Polisi yamugamba nti fayiro ye bagitutte ewa resident attorney. Bwe yagenda ewa resident attorney okufollowinga up oba okugobera okulaba fayiro ye wa weetuuse, yasanga omwami gwe bayita Edwin Mbabazi. Omwami oyo akola mu ofiisi ya resident attorney. Era omwami oyo n'amugamba nti omusango goti guli wano nti naye bwe wayagala omusango guno nguzikize mpayo emitwalo 5 ekintu kiggwere wano. Omusajja n'agezaako nga bw'asobola okuba nti nno bakkaanya naye bambi ono omwami suspect oba complainant yalina ssente, yaddukira no ku ofiisi yaffe eya Kalisoliiso, era ne bagezaako nga bwe basobola ye n'ono ofisa wa DPP ne babagaininga, era ofisa yassako ssente wansi okuva ku mitwalo 5 n'amugamba kale amuwe emitwalo 3. Kati ono complainant n'amugamba nti kale kange nentunda akabuzi kange ndaba akasente ke nnaafuna, era akasente ke nnaafuna era kenja okusindikira. Kati akasente ffe tukamuwa, bwe twakamuwadde ate ekyatuyambye nti ono ofisa ssente yazisaba yali azaagala ng'ayisa ku ssimu ye eya mobile money, era ssente ezo netuziwa complainant n'aziteeka ku ssimu ye oli n'aziweereza oli. Kati yensonga lwaki omusajja otumukutu olwokuba yafuna ssente ate nga musajja mukozi wa gavumenti ate nga asasula omusaala. So etteeka terikiriza mukozi wa gavumenti yenna kufuna nguzi ng'akola omulimu gwe.